Abooluganda, Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo era weebwe nnyo ekitiibwa mwenna. Mbalamusiza buli muntu ssekinnoomu mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Bwe ntyo neebaza Katonda olw'ekiseera kino era nga nkiteeka mu mukono gwa Mukama. Mwebaza ku lw'obulamu bwaffe ffenna nze nammwe buli omu nga bw'ali omulamu Mukama, era nga nteeka ekiseera kino mu mukono gwa Mukama nga musaba ekisa okutuwanirira, Omwoyo Omutukuvu okutubeera ate era n'okutuyigiriza tugondere okulabula kwa Mukama ate era tukyuke, kubanga Bayibuli egamba nti abantu bange babuze olw'okubulwa okumanya. So Mukama ng'atuyambye okumanya okuva gye twabulira, baganda bange tugonde tuwulire tusobole okulaba obulungi bwa Mukama, kubanga agonda yalaba obulungi bwa Katonda naye ajeema ekitala kirimulya. So Mukama ng'atuyambye okutulabula tubeere nga tukyuka mu linnya erya Yesu. Amiina. Abooluganda, leero Mukama tugambibwa ku basumba abakyala. Buli musumba ng'omanyi nti oli mukyala nga gwe siniya pasita, ng'ekkanisa tesumbibwa musajja wabula nga omukyala gwe musumba. Abakyala mugenda mu Geyeena, kubanga ne Bayibuli eyogera n'egamba nti ffe abakyala baatulagira kusirika mu makanisa, so si kutwala buyinza ku basajja. Mukama bw'atyo yatuma muganda waffe omu ng'amuwadde obubaka buno nga bwe ngenda okuba nga mbubawa, era nga batandika okutugamba nti abooluganda, obulamu ku nsi bumpi. Tuteekeddwa okuba nga tulowooza ate bugere, tuteekeddwa okuba nga tulowooza nnyo ku bulamu buli bwe tugenda okuba nga bwe tukolerera bwe tugendamu buli obutaggwaawo. Era abooluganda, nti Mukama waffe Yesu Kristo asaba era ng'agamba abaana be okuba nga bafuluma ekkanisa z'abenzi oba ze bayita churches of prostitutes. Abaana ba Katonda muteekeddwa okuba nga mufuluma chachi za Yezebeeri, zeezo chachi ez'obulimba. Abasumba mwe babeera nga babuulira enjiri eya prosperity, oba nga babuulira enjiri ey'ebyensimbi, oba enjiri nga babuulira ku kitiibwa kya nsi, ago amakanisa Mukama abagamba mugafulume. Batugamba nti ekkanisa za Yezebeeri zeezo ekkanisa Mukama atulagira nate ebirala mu kkanisa z'agobamu abaana be. Kkanisa za Yezebeeri ze kkanisa ezo abakazi mwe bayingira oba abakyala mwe bayingira nga beetonyeetonye oba nga bambadde nga beewunze bonna bonna, nekelesi biki biki. Ago amakanisa ga Yezebeeri Mukama agabagobamu ag'okwekolako abakyala mwe bayingira nga beekozeeko. Amakanisa abakyala mwe bayingira nga bambadde empale empanvu Mukama agabagobamu. Amakanisa abakyala mwe bayingira nga bambadde engoye ezibakwata Mukama agabagobamu. Amakanisa abakazi mwe bayingira nga bambadde engoye ennyimpi oba sikaati ennyimpi Mukama agabagobamu. Era nga ne bwe ziba bulawuzi eziri open tuteekeddwa kujamba n'ogenda mu kkanisa ya Mukama. Ago amakanisa era n'amakanisa abakyala mwe bagenda nga tebabisse ku mitwe gyabwe oba nga tebasibyeko butambaala Mukama agabagaana. N'amakanisa abakyala mwe bagenda nga feesi zaabwe bazibyudde oba nga bazikozeeko ne make-up, geego amakanisa g'abenzi Mukama gaabagobamu era aga Yezebeeri, kubanga Yezebeeri yali mukyala omwenzi. Kyova olaba nga ku bikkulirwa 2 olunnyiriri olwabiri n'abiri mu olumu eyogera n'egamba nti naye nina ensonga ku ggwe, kubanga oleka omukazi oli Yezebeeri eyeeyita nnabbi n'ayingira n'akyamya abaddu bange okwendanga n'okulyanga ebyaweebwa eri ebifaananyi. 21 n'agamba nti era n'amuwaayo ebbanga okwenenya n'atayagala kwenenya mu bwenzi bwe. Yezebeeri yali mukyala mwenzi, zezo ekkanisa Mukama z'abeera nga atugobamu.
Era bw'atyo Mukama waffe Yesu Kristo n'agamba nti abantu be ababeera nga bagenda okuŋŋaanira mu makanisa g'abenzi muteekeddwa okuba nga mufuluma. Era Mukama agamba nti abantu be tuteekeddwa okuba nga tukola obubinja oba prayer groups okusobola okuba nga tumunoonya. Mukama n'agamba nti gamba abantu bange bakole amakanisa mu maka gaabwe oba mu mayumba gaabwe, nti abantu be tuteekeddwa okuba nga tukola obubinja oba bu groups okusobola okuba nga tunoonya amazima mu maaso ga Mukama. Nti abantu ba Mukama bateekeddwa okuba nga bava mu kyaki z'abenzi oba ez'aba prostitutes eza Yezeberi. Nti abantu bali mu biseera biri bwe baayiganyizibwanga, abakkiriza baayiganyizibwanga bagendanga bagendanga nga mu mpuku oba mu nsiko okunoonya Mukama ne basobola okuba nga bakuuma amazima gaabwe ag'ekyama. Awo Mukama agamba nti bwe tunaamunoonya, bwe tugenda okuba nga tusobola okwawula wakati w'ekkanisa z'abenzi n'ekkanisa entuufu. Bw'atyo batugamba nti tusabe Mukama abeere ng'akola ki? Atulaga ekifo ekituufu. Bw'atyo nga bamaze okumugamba ebyo muganda waffe, Mukama n'atwala muganda waffe mu kyemba oba mu kisenge ekimu ekya Geyeena. Ng'ekisenge ekyo kirina erinnya bakiyita kkanisa ya Yezeberi, Church of Yezeberi, ly'erinnya ly'ekifo ekyo ekiri mu Geyeena. Era ng'atugamba nti ekifo ekyo kiwunya, kikyafu nnyo nga bw'okiwulira. Kifo kikyafu nnyo nga bw'otayinza kumanya oba kulowooza, mu ngeri yonna kibi nnyo. Mukama waffe Yesu Kristo n'agamba nti nasasula omuwendo mungi olw'okununula ensi eno, era ne njiwa n'omusaayi ku lw'abantu bange, nti abantu bange bwe bagwa mu kifo kino, abantu ba Yesu nti bwe tugwa mu Geyeena tekuba kwagala kwa Mukama, kubanga yayiwa omusaayi gwe ate n'asasula n'omuwendo ku lw'obulamu bwaffe. Naye bwe tugwa mu Geyeena tugwamu lwa bibi byaffe n'okwonoona kwaffe okungi wansi w'enjuba wano, kwe kutusuula mu Geyeena. Era muganda waffe n'agamba nti bwe baamutuusa mu kifo ekyo ekya Geyeena, okutangaala oba ekitangaala kya Mukama waffe Yesu Kristo nga bw'ali nti Katonda waffe kitangaala, kye kyamuyamba okuba ng'alaba embeera y'ekifo ekyo kye baamuyingizaamu enzikiza eyalimu. Ekitangaala kya Mukama kye kyamuyamba ekya Yesu Kristo okuba ng'alaba embeera y'ekifo ekyo n'okubonyaabonyezebwa okuli mu kifo ekyo okutayogerekeka okwa waggulu ennyo. Era ne batugamba nti mu kifo ekyo mulimu emyoyo nga giri mu kubonyaabonyezebwa naye nga giri mu kusaba Mukama waffe Yesu okusaasirwa, nti nga gisaba Mukama waffe Yesu Kristo okuba nga aginunula agiwonye, naye Mukama waffe Yesu Kristo n'abagamba nti kikeerezi, it's too late, takyasobola kuba ng'abawonya. Muganda waffe ono n'agamba nti baamulaga olusozi mu kifo ekyo ekya Geyeena, olusozi, era ng'olusozi olwo luyitibwa olusozi olw'okubonaabona, Mountain of Suffering. Olusozi olwo mwalimu ebinnya by'omuliro ebitabalika, era yalabamu emyoyo mingi mu ebyo ebinnya by'omuliro nga mingi egy'abantu, naye nga dayimooni ziri mu kukunguula abantu abalimu, abalokole abaafa abalimu, abaagwa mu kifo ekyo eky'ekizikiza ekirimu omuliro mungi. Mukama waffe Yesu Kristo n'agamba nti abantu abo abalokole oba abakkiriza abali omwo baalemererwa okukola abali mu kinnya ekyo oba mu muliro egyo baalemererwa okukola okwagala kwa Mukama
mu myaka gyonna gye baamala mu kyaki nga bamuweereza. Awo muganda waffe ono n'alaba awo muganda waffe emyoyo egyali emingi. Kati olwamala muganda waffe agamba nti n'alaba omwoyo ogwali mu kinnya eky'omuliro nga gufuuse skeletoni oba nga guweddeko ennyama nga magumba meereere, nga n'envunyu ziri kuli eri ziri kugutambulako ku mubiri gwagwo oba ku skeletoni yaagwo mu kifo kino eky'okubonyaabonyezebwamu. Era omwoyo ogwo gwali gwa musajja yafa era nga naye yali mulokole, nga guli mu kusaba Mukama waffe Yesu Kristo, nga gumugamba nti ategedde, omwoyo ogwo nga gugamba Yesu nti ntegedde amazima era n'ebigambo bye ebikulu ebyekyama, nzikiriza okusuula okuleka amakubo gange amabi, n'embeera nga ntambulira mu biragiro byo ku nsi. N'amugamba nti mpaayo omukisa gumu nzireyo ku nsi, nja kuba nga ntereeza amakubo gange era nja kuba nga ngoberera eddoboozi lyo okusobola okuba nga mpona okujja mu kifo kino. Ne gumugamba nti mbonyeebonye ekimala olw'ebibi byange era nzikiriza nti ggwe Mukama. Ne gumugamba nti nzikiriza okuba nga nkola amazima era n'okukola n'okuteeka ebigambo byo mu nkola. Singa obeera onzikiriza n'ompaayo omukisa gumu ogw'okudda ku nsi. Awo Mukama waffe Yesu Kristo n'agamba omwoyo ogwo gwali mu Geyeena nti walina chance oba walina omukisa ng'okyali ku nsi, era n'ekisa kyaliwo ekimala okuba ng'oteeka ebigambo byange mu nkola. Singa wasobola okuba ng'okola ekyo ng'ekiseera kye kinnayita. Era Mukama n'amugamba nti singa wasobola okuwulira abaweereza bange abaalinga bakulabula essaawa yonna. N'amugamba nti wawuliranga abaweereza bange, naye singa wabawuliriza, Mukama ng'agamba omwoyo ogwo nti singa abantu be yatuma nga leero bw'atutumye, n'owulira bino n'owulira Katonda ky'akugamba n'okyuka, okyasobola okuwona ekifo ekyo omusajja oyo ky'abonaaboneramu. Bw'atyo omusajja oyo ali mu Geyeena n'agamba Mukama waffe Yesu nti si kikeerezi ng'amusaba akomewo. Awo Mukama waffe Yesu Kristo n'akyukira muganda waffe ono gwe yawa obubaka n'amugamba nti si kwagala kwange okubanga abantu bagenda mu Geyeena oba nga bagwa mu kifo ekyo. Mukama n'agenda mu maaso oba Yesu Kristo n'agenda mu maaso ng'annyonnyola muganda waffe ono lwaki omwoyo ogwo gw'omusajja guli mu muliro oba guli mu Geyeena. Mukama waffe Yesu Kristo n'agamba nti omwoyo ogwo gw'omusajja oyo guli mu Geyeena oba guli mu muliro yali musajja eyajjanga ku kyaki emyaka mingi, naye yalemererwa okuba ng'aleka obulamu bwe obw'ekibi bwe yatambulirangamu. Era Yesu Kristo n'agamba nti abantu bange bwe banaawulira ebigambo bino mu kkanisa oba bwe bawulira ekigambo kyange mu kkanisa, bwe banaawulira ebigambo bino bajja kugamba nti okubuulira kuno kwa kusala musango, naye ate kugenda kubeera mukisa eri abo abanaawulira ne bateeka ebigambo bya Katonda mu nkola. Era n'agamba nti kigenda kubeera kikulu nnyo eri abo abawulira ebigambo bino ne balemererwa okubiteeka mu nkola, nti abo abanaabiteeka mu nkola bajja kulokolebwa, naye abo abanaasigala mu mbeera ey'okwonoona omusango gwa kubasinga, era omusango ne guba nga gwasinga omusajja oyo n'okuba nga ekiseera kyayita ng'ali mu Geyeena. Era ne bagamba nti akolimiddwa oyo alemererwa okuteeka ebigambo by'amateeka mu nkola. Mukama bampeera omukisa mu linnya erya Yesu. Nga tukyuka
ate nga tukola Katonda ky'ayagala